kubanga mumuyiriddewo omubiri mwenna tuva mu security meeting egenze bulungi tu deployinze bulungi kubanga eno show kigeze eri bannayuganda bakompyuta baffe batambudde bagamba eno show yabayayi mukimanyi bulungi abayayi tulina okukola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu nga tewali muntu azze waka nga simusanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi basabulaizi visit gye twagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki mutabangako mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balamu ali mu luko Okusindika Enkuba era asindise embega we tumusanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise bapasita tuyise basheeke bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'agyogerako ng'agamba show yabayayi naye tubakakasa mwena mwena abazabala basoza Bobi Wine ebusaabala nga security tewalina muntu abba kasimu yesu gye mugenda okulaba wano ku Freedom City naye abazadde temuleeta abaana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde polisi tukanyiza nayo netuga twagala abaana okuva ku myaka 15 tuka waggulu so y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15 twagala bwana buto batusubira abantu bangi mututuleetera bizibu eno nsonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 mpaka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security tugenda kukozesa venues ez'enjawulo bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde zirwali emabega teri atagenda kulaba kibenke newe munaba mitwalo 10 nga muze ku Freedom City tuboganizingidde bulungi space okulaba nga buli omwadda yewaka ate nga afunye kyayagala ate tubasaba mukeere ku macha mu abantu bagenda okuwagira sheno mwabagenda gitweka mu history muje tukole statement mukeere ku macha na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa boba oli mubbi toleta fuje ku Freedom City boba oli mubbi toleta fuje ku Freedom City kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo tulina uba security mugiraba tulina abanani uniform tulina aba military tulina aba police kubanga eno so bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda musuubire aliyeni sikiini mwabagamba propaganda yenayena yabadde marketing aseno tugenda kukola statement ti n'abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwensi yonna obuguzi nali buno kanguddize stage manager tuleke tugende w'omutegesi abitekisi naye abeeko kyayogera dokita kwefulukuta kale mwebale nnyo abawagidde show ey'ekigezo show ey'ebyafaayo show eno ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna neffe abagenda okusooka okukikola kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gyoli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyise nga akola statement nti n'abayimbi abazze okuyimba mu kivulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini nojja wano ng'ate show siiyo balanze alien skin wazze kumuwerekerako ate nodda ku stage n'olonkingirako si gwa alien skin yimba yo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu waliwo abantu abajja n'egganga back stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna bootambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu sheeno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayayi ono omuyimbi tategekanga ku guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawo ojja presidenti ti mushoze mubeeramu abayayi eno yeesoose so twagala ne show eno ekole statement nde ku show eddako bamanye nti abategeka alien skin stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano kuwagira alien skin so abayimbi mwenna obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era budde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukola koki omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga balina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga balina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna z'alina paka ku lwe yatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe nti kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebalinye mwebali eddala omutegesi w'ekivulu yogerako eri eggwanga tugende wa national ebigambo twabyogedde dda
tuddamu bidde koti y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ku Freedom City. Ebigambo byonna tubyogedde n'okukowana kwoyo mundeke ngene neebaka nsobole okukeera enkya. Freedom City yankya ekyafaayo kigenda kukolebwa wano Freedom City. Olunaku lwankya ntegeeza nga 9 public holiday. Ate ebintu bigeze ne byekwata. Kooti y'abantu egambye nti public holiday ekimenke kigenda kulonkinga konsati yakyo esooka lunaku lwankya. Ate ne gavumenti ya kuno negamba nti era public holiday kibadde automatic. Lunaku lwaki? Lunaku kyolwo lebadde lunaku lw'abazira. Lunaku lw'abazira nekikwatagana ne kooti y'abantu ng'esazeewo nti Irene Skin erinnya lintabanya okwogera. Omuzira? Alien Skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya. Era mbagambye muŋŋambire Balamu ne Palaso nti balikola ekintu okulumya gundi nomaliza ng'oyambe muyambe. Obubaddi bonna Balamu bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswaze Palaso agende ku kitanda yeteekeko eccupa y'omusaayi. Obubaddi twabuguddemu tegabadde maanyi ga Alien Skin, gabadde maanyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza. Era oluyi olwamukubiddwa lwe lumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kooti y'abantu n'esalira omusango. Kooti y'abantu yakoze Balamu yabadde asitopinze poliisi ng'ebbaluwa agikutte. Naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media mwena. Twebaza bannayuganda poliisi gyetubateekawo oluli ekiro. IGP yali atufolowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abitex. Abitex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa. Bamusanga agenda neyo wandege ya kutoko show ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumye n'oga show tugisesemye agenda okolestroyi. Era abantu musigale nga mwena muli united, musigale nga mupika ekintu kino kuba eno show yamwe yakola statement mu public. Balamu abadde apulaninga osindika abalogo b'enkuba neffe twesiga Katonda kuba Balamu ebintu bye bibeera byakuloga kwongera kuwaayiriza. Abadde asindisa omuvubuka we gwe yajja Fort bamuyita Walugembe musanze wali ng'akola ebintu bya sitaani ne bapasa bali basaba musobola ogenda mulaba. Kugamba show Balamu takyalowooza Palaso alowooza Alien Skin. Naye ate ffe abategesi ba Alien Skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne Palaso mumuwagire abamwagala. Tulina mutima mubi. Tetuli mu muzannyo gwa dead game, tuli mu muzannyo gwa mpala, tuli mu muzannyo gwa promoting talent. Ekyakoze bize Alien Skin kubalaga nti abanyome ebiseera ebisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo okola kusaidia omuntu yenna anyigirizibwa. Mu fight eyo mwagiraba nga Palaso yanyigiriza Alien Skin. Yamukuba mu bwakimenke bwe n'awanika n'emikono. Kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono aba akkiriza defeat. Naye obusiru bwa Palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana. N'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye. Era sawa zino abonaabona nakyo asula aloota Alien Skin. Mumulaba atambula yeetondedde mu masaŋŋanzira, yeetondedde mu kyaki, yeetondedde mu bodaboda. Gye yabadde wali bali emmere makiri ewa Muliiki ng'agamba Muliiki nonya Alien Skin mwetondere ne ŋŋamba Muliiki Alien Skin yamugaata mulinaako buzibu agende yeetondere abaana ba ghetto. Era Palaso bw'oteetondere ghetto ojja kufana ekikolimbo kyo. Kozi n'ekirala muto wange Balamu Balugahale omuwagizi wa NRM Lukule obutali musango, omuwagizi wa MK obutaleera musango, mumugambe singa Palaso bali tuminako obukyayi. Tulina obusobozi obuteeka buli show na waali. Atamanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo. Twagana okuteekayo show. Fort Portal bali ku masimu bagafiirako. Pale bali tusobola okuteeka ate n'embeera eyo yinza okukyuka kiyinza okunyiiga. Ekimenke kikyuka essaawa yonna. Nga buli Palaso watadde show nga naffe tulinawo show. Naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin ab'oku TikTok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala. Abantu mwe mufudde Alien Skin erinnya lintabanya okwogera munsaasire. Kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tone Sebia kabeeko kyayogera dakiike. Coordinator wali awo. Mpozi ne Kenzo president w'abayimbi Kenzo mutereze kamera kanu kakulu. Eddie Kenzo Musuuza ne tiimu yo yonna ba vice bo bonna n'akakiikoko omukulembeze tabeera n'abaana na byanga. Olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli. Nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi. Naye ndi president akulembera aba NRM, aba People Power, aba NUP n'aba DP. Naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo
federation olunaku olw'enkya lwe bagenda okugikubamu ebituli okugirabanga akakundi akaza okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu. Eddie Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinze olunaku olw'enkya era kamera zigenda kutunuulira ne ttiimu yo. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Aba wakuzaalwa atuuka ekiseera n'azaalibwa oba azaaliddwa atya oba azaaliddwa atya. Kati Alien Skin tumanyi gye yavudde naye neebaza nnyo promote yamulaze abantu bayimbidde emyaka 4 nga tewali amumanyi n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi naye omuntu ategese Ekivulu mu nnaku 4 n'alaga ensi emiliyoni n'emiliyoni nti waliyo Alien Skin, which means ekintu kibuutikidde eggwanga. Amaaso gonna mugaze ku Alien Skin. Abaali beeyita abanene, abaali beeyita ababede mbu tebagambwako kakati abitekisa abalaze tosooka okuleeta man from nowhere n'efuuka ensonga. Bw'eba firimu etandika butandisi ate promota timumuzanyirako. Promota ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga. Kati Alien Skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaagwa ne promota y'ensonga lwaki nti baki yawo yalwana ne Mayweather. Nze saatunulira nnyo abo babiri abaali balwana natunulira nnyo promota tusuza ku budde ng'obudde bukedde, which means olunaku lwa nkya, olunaku lwa bazira, olunaku lwa byafaayo. Alien Skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga, agenda kukyusa ebintu bingi bye mbadde temumanyi bigenda kutambulirana. So nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu ne kifuuka ensonga. Bonna opromotinga kamiliyoni ojja tokoze bipya, bonna okola show ya Eddie Kenzo oba tokoze bipya, naye leetayo omwana from bwayiise from nowhere only 4 days. I salute your abilities. Balamu tetulina kitwagaza Balamu katumuwala ne kooti. Ekisooka Balamu ayina sente nyingi ayina erinnya alya sente ze n'erinnya ate werinnya ne sente bamuwalana ayina emmundu ayina abakuumi ayina security. Okyagala bulungi Balamu tememufula nsonga nyo kino bayira tetulina mutima mubi ku Balamu. That's why mbagambye mwenna ate temubisalamu mugende muwagire ne palasa abantu baawa naye mwamanyi nti bulina onyigirizibwa nti obonaabona jamu musho ya Kimenge eno so si ya Abitex ya Alien Skin si ya bali sio yiyo gwajigirizibwa ne tunagenda mu sekita endala netusanga akakazi kakakeera ku luguudo naye nga bakanyigiza tujja kegattako ffe gwe mulama gwe mugwama gwa sieno tetugikola ntwagala kufuna sente tetugikola ntwagala kukola business tugikola kubalaga nti buli muntu wa mugaso mu bulamu. Ekyasinga otuluma na Abitex yampire essimu ng'akaaba ekiro nagamba olaba bakulya ekisajja nga kiwanise emikono n'abuuza ne mayanja family yeeyita ki Abitex manyi wa budiusi n'atandika obudiusi bera bwe bwe tulimu wano ku press conference. Sajja obudiusi.